Bantu bangi nnyo bavudde ne bayogera ku bayimbi abazimbye amayumba mu ggwanga lya Uganda. Tujjukira twatusaako omutali waffe amanyiddwa nga Mungi Awan Mungi, ne tubatusaako owa Mungi oyo wawa kyakkuba mpaka nakati. So ayagala okulaba sibo ya Mungi genda wansi awo ojja kuba ogiraba Mungi. I think it was 5 months ago twamukola mu biseera bya karantini ne tumukyalirako. Gravity Omutugi n'avaayo n'alaga ennyumba, King Saka yavaayo n'alaga ennyumba, muganda waffe Radio yafa akyazimba, ani awo omulala Bebe Cool n'avaayo n'alaga ennyumba, Bobi Wine, Mick Wine neya Mick Wine ajagala naye tugirina wansi awo no twagikola emyezi 3 emabega twagenda tumukyalirako nga bamubbi nenge jo wangu oli mu kuzimba nyumba ate abaye ne bajja ne babba akasente ko embwa ze Kampala mwana bombo yote kati munnange mwami amenyidwa nga Kabaya ne twabayite ennyumba ye tugibalaga flat yali azimba big mansion outa Dangala Kamocha. Kabaya ona abadde nembiranye ne mwana mulenzi amanyidwa nga Butcherman era nga benoonya ona anoonya munne nonanonya munne. However kati munnange Kabaya ono yamaze n'atuukira chief listener wa ggwanga Uganda omukulu amanyidwa nga Salim Saleh under Ghetto Youth Association era ono munnange n'abawa akasente kayitirivu nnyo. Akasente kano kinayagadde Kabaya teyakatutte mu mira oba mu nkwacco oba mu Kabaya kyeyakoze akasente kano yakakutte bulungi nnyo ne bagenda side za wano erugala wano masanafu ne bagula ettaka era nga baguzeewo ettaka ddene nnyo. Kabaya we twamuguliddeko nga bakavosasula ettaka lino ne twogerako ne ntumbuuza Kabaya lwaki tokoze ng'aba promota babawa akasente ne bakalya ne bava mu kkalya ne bakazza eno ne bakacyanga n'agamba mwana nze ndi ghetto hustler ate njagala nzimbe ki rehabilitation center kibeerewawo omwana nga kiyamba ku bantu okitegeera embeera bwetyo ndumuga kale mwana kabonge kaawo naye n'akabongako nene oba oyagala okukabongako naffe kyoyinza okukola kikimu kyokka genda wansawo subscribing always Miss Independent Lawrence akunoonya Olivia Lawrence agambye mutwaleko ku lusaniya kwegamba embeera ebirege ekola ki ngeteera kasoke kulage Kabaya ono bwe tukoma ngenda kuba nkubuli ate ku bannaffe aba King Montage Studios tovaawo. Benzo. Yo. Ugamba otya? Nze ndi steady. Ndawo oli musanyufu. N'okubeera happy. Kati lwaki siba happy nga nafuna ne rank ndi Ghetto Ambassador Mulamba. Bw'omanyi ekigambo Ghetto Ambassador kitegeeza Chief Ghetto Ambassador. Man. Ebyo nasabiranga nga nsoma. Kandi musanyufu ndaba gye ndagala bali. Ate olabye mwaguze ettaka abaana ba ghetto. Twagala otubuulire ettaka lino mwalifunye mutya? Ettaka eryo gavumenti yalituwa kati ngaffe ghetto president era tukolagana ne ghetto president netufuna ghetto land. Ghetto president yani? Butcherman. So kati ettaka ly'aba ghetto youth mubaddemu abaana abatalina gye babeera abaana babeera ku nguudo tebalina mirimu so netusalawo okufuna ghetto land okuva mu ghetto government netugifomingawo era erugala musana era tutandise ku projects baba abavubuka abo baba balina ekiseera kino balina okudda mu kimu projects basobole okufuna ssente balekerawo okukaaba. So ffe nga ghetto government twasalawo tufune ettaka eryo ghetto land tuteekako abaana tubayigirize emizimo egy'enjawulo naka twatandise n'okusima ndowooza ebidiba by'ebyennyanja era gye bali Patulabe waliwo ebidiba by'ebyennyanja, waliwo amayuuni, waliwo kalitunsi, ettaka ddene era bali mu kukola kibakati basanyufu era tukoola baghetto youth bonna abaliwo bajje tukwatire wamu baka twagala kukola projects ng'omuntu abako n'akasente kafuna. Naye kati ekintu ekyo kye mwakozemu abanene oba abakulu simwe mugendo kiryamu kugeza kati nga ggwe Butcherman temugenda kuyaaya buyaaya baana. Nze Benzo ndi murasta ate Butcherman murasta nga tubalyamu bati ate nga be babeerayo ekintu kyabwe era be bakiriko era be beekolera emirimu gyabwe era babeera okubuli omu alinawo plot wabeera ne projects ze batandise. Omuntu wali yayinza okugamba nti ageridde Nzoka yaliko ewa Bebe Cool teeka watwala obudde n'ogendako ewa Bebe Cool ne mutuula Bebe Cool n'asobola obbatuusa ku ki ku pulezidenti twagala otubuuyi wayitako ewa Bebe. Bino ebintu mu pulaani byalimu oli ghetto president kitegeeza ghetto president Butcherman atuukira pulezidenti w'eggwanga era yakikola ne General Samusa
Kitutte ebbanga ki? Ekintu ekitutte n'ebbanga ddene ku ndowooza omwanga kalantini yakatandika twatandikira ekintu ekyo nga tugenda tutunaaba abavubuka abadde mu Kampala abalwana okuba obulungi nga tukola meetings ne tubabuulira kyetulina okukola kyetulina okukola. Kati watandise okutunda ebyennyanja okuyimba ogenda kuvaamu? No. Gwezendezo ndi artist. Guno muli mulala abannaye mulekera era mugende ba artist. Tumbeereyo okulowooza nti gwina kubeerawo okuyimba kuyimba. Tulina n'ebintu ebirala bye tusobola okuyamba eggwanga. Wakati bo babaddeyo ng'ekyo tebasobola kirowoozaako. Ng'abaana abo tebasobola balowoozaako. Nze Gageta Ambassador ate nina okulowooza ku ekyo. Mukitegedde. Naye ng'okuyimba nnyimba ne vidiyo empya nina ndi artist. Era bagenda bwe batawulo ennyimba bwe batta ekidongo bwe batta ekibbenkene ngenda kubamamirira bumamirizi ndi muyimbi nyama I'm a dancer artist right toddangamu ekyo kibuuza okuyimba gwe mulimu gwange. Kitegeeza gwe mu covid ofunyeemu kuba ndaba n'engalo zonna zijjudde amabavu. Era nfunyeemu nga ntobye mukitegedde bw'otoba ofuna waliwo abayimbi b'otagenda kuddamu kulaba nga mulaba eneringa revolution ensi ekyuka bwetyo bw'olabanga ensi ekyuse naawe kola ki kyuka tolowooza mu kintu kimu kati abayimbi bangi bendaba bakubye ennyimba mu covid naye zibasaze bafunyemu ki nga baani abo bangi nze mbalaba okondaba nga Palaso kati Palaso afunyemu ki ennyimba ze nnungi naye tafunyeemu just owulira ndeese emmotoka bintu biri nnomo ekyo si kyolina okugamba eggwanga okitegeera omuntu ku mbeera gye tulimu kati bw'ojja ku radio bakutiri n'ogamba ayatudde South Africa simaya ndeese emmotoka atahe abantu nga bafa njala abantu bali awo so bayimbi bannaye mulowooze ku bintu ebigenda ozimba eggwanga n'ebintu ebigenda okuggyayo omuntu owa wansi ya Denzo yo ensonga ya mukulu munno oba y'omubanda munno Bobi Wine ey'okumukwata eggulo yakuyisizza etya? Naawe nze bye tobimbuuza olwabishi kuddaawo mu kibuga ku kyankalya kinze tombuuzanga ebyo mbuuza kati ku projects ombuuze ng'ettaka tugenda kuyamba kutya abageto yitire eggulu tugenda kuyamba tutya abantu b'okunguudo abafiiriddwa ebintu byabwe tugenda kuyamba tutya abamabaala okitegedde abantu baavu nenda mu mutuza mu bintu bya kisiru toddanga muze ebimbuuza. Denzo okuva wali yawukanye ne Bebe Cool mwali mufunyeko ku budde ne mutuulanga abantu? Tetufunangako budde ne tutuulanga abantu twesanga olumuntu bibbize oluntu bale twesanga kololo kaletutu naye ne twebongako. Naye nga wali agadde okuddingana ne Bebe Cool? Okuddingana kutya just ate kyogamba twayawukana oli Bebe kyali wange bulo Rasta kyali wange ekyo kitegeera era temuteekangawo ebyombo ate biki era nze kyenjagala kimu tukwatagane kati ne ghetto government tukwataganire wamu tukolere abaana ba ghetto era yenkiwa ajja kujja ku ghetto government ayogereko n'omukulu president bukyama balabe engeri ki gye bakola ki kuba tuwulira naye ayamba abaana ba ghetto abo basobole okuimprovinga so siminako busa kati wakulirayo nga nti Denzo jantukubemuka wano Kalaga ogenda dansol ate nga lwaki sikupa dansol era nkyesunga lwasi nangonako nangana Batima Denzo itawo wano pekitrak mamirirawo naye akyalina ennamba ye tayinza gibulwa anza okuba tagiina mu ssimu naye ya Denzo tebula kuba ndi big artist kati baka kibo wa Rasta Bebe Cool Rasi obubaka bwemuwa yebala ekola n'ekirala alowooze ku baana ba ghetto ajje tukwataganye tukulaganye ghetto land yama